Ekereziya ya Kampala Archdiocese nga yegase n'eddwaliro lyaffe ery'e Lubaga tutandise okugulawo ebikujjuko ebyokukuza emyaka 125 mu mwaka guno. Kasooka nga ddwaliro ne liteekebwawo tandikibwawo. Twebaza nnyo abo baalitandika ate nga tumanyi nti baalitandika mu linnya ly'ekereziya ate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo eyafangayo ennyo okulaba nga abantu bafuna obulamu. Tusanyusa okulaba nti ate bwe tujaguliza emyaka 125 eddwaliro lyaffe ery'e Lubaga tirikoze bulungi omulimu ogwo emyaka 125. Bangi be bajjanjabye, abasawo balina obuvunaanyizibwa, Katonda yabawa ebitone okusobola okujjanjaba abalala ne bawona. Ekintu ekyo tubasabe bakikole ng'ekirabo Mukama kye yabawa, babeerenga Solomon, bakigabire ensi nga Solomon bwe yagabira ensi amagezi Katonda ge yamuwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.